ekigenda maaso bya kulonda era nga we mubadde mulaba abantu nga balonda naye nga complaints zisusse obungi era kyekimu ku bindeese nti mbadde mulaba nti okuva ku makya obwedda siriiwo naye mbadde nnina okujja olwa pressure eva mu bitundu ebyenjawulo so nze nga ali ku top officers eri mbadde nnina okujja mangu okulaba nga neetegereza embeera ate butyo tuyinza okuba tugonjoolamu embeera eno. Yego omu ku basajja ku bantu abali mu wuma enkadde nga tebannaba kutandika elections zino era novayo n'ogobaamu kubamu abaalimu nsonga ki? Anti nze ebintu byange bitambula nnyo n'obwerufu era ekindeese wano kuba nti nambulula bwerufu kitegeera that's why nti okuva ku makya obadde nga tondabawo era bwe nzize embeera gye ntaddewo okitegeera era eraze nti okulonda kulina okusitopinga okitegeera because ffe twagala nnyo ng'etambulira mu bwerufu because kyo kitwalwanirira tugirwaniridde nnyo so ekintu ekitono bwe kiti tekiyinza kuyiwa ebbanga lyobadde mu babadde tebatambulira mu bwerufu. No. I'm talking about specifically ku elections okitegeera because the pressure has been too much coming from different parts of the country. All artists are calling abamu nga tebalonze na kulonda okitegeera so nti naye ng'omuntu kyekituufu nange namba yange yaganya okulonda okitegeera. I think I was the first to raise that point to the EC okitegeera nebagamba please enamba yange tolonze okitegeera so ekyo mugenda kikolera ki okitegeera so no nze sesimbawo okwo kusalawo kwange nga nze omuntu weewaawo nti bansaba nnyo neesimbewo baali bansaba naye nga nze ngamba kansooke nzireko ebbali. Kirabikanga ggwe abadde olina sayidi gy'owagira. Nze siina sayidi kuba singa mbadde nina sayidi singa obadde obindabamu everyday okitegeera naye nze mpagira nga ekigenda okuteeka wansi ne waabaani akirimu awukamin okujjako okw'okulonda akalulu olunaku olwolwaliro kuba bulijjo ebbanga lino obadde tobyetabaamu akikyusizza ki naddala mu kalulu kano? Don't think nti we talk from here twogera kuva ku executive okitegeera tubeera twogera okitegeera we exchange ideas we bring different points okitegeera so nze ndabye nga okusinzira because tutunulira nnyo abantu betukulembera okitegedde ye first priority yaffe so bwe babeera nga ennamba esinga the majority bo nga bagamba nti no why do you say yes ogenda kulembera baani okitegeera so tulabye nga okusinziira ku minzaani ngegamba no let's first put it on hold okitegeera so ekiddako kakati katulinde isi yobweneetulwa n'akakiiko and then tulabe ekiddako right now tetukiina for now. Okyaliwo kuba tulaba oyambadde Uganda Musicians Association. Nze mbeerawo mpaka ng'obukulembeze obupya bujje nga buso yalinze in. So I'm still a serving officer. Ebbanga lyobadde mu kibiina kino ekya Uganda Musician Association buzibu ki obubaddemu kubanga abakulembeze mbadde mweriringana nnyo anti era nze nga bw'obadde nze ndaba nze nvayo ku nsonga entuufu mujjukira nti navaayo ko wano nempandiika ebbaluwa ne bannange ne cabinet nga tulina okwemulugunya eri ku bamembers baffe abamu abatali balambulukufu mu mbeera ezimu okitegedde naye nga tubayita okuba nti boogerako eri olukiiko okitegeera. I was the one who spearheaded the letter n'ensigning akuba ndi top officer abasinga bakiraba bubi okitegeera bakyola buki naye ng'okulembera abantu ebiseera bisinga ng'okulembera abantu beera nga nnyo ne fairness mu mutima gwo okitegeera beera nga nnyo n'obwerufu nga n'obwenkanya ate n'okuba ng'omanyi nti teweekolera nga ggwe olina b'okolera behind. That's the most important thing. Nga gwe nga natera okukuta big eye nga gwe abadde mu kibiina kino ebbanga ddene era nga obadde okola ne Sindi obukulembeze obubaddeko obadde obukiririzaamu? Mbukiririzaamu weewaawo nti nno mu bantu bonna omuntu akulimbanga nti kiri 100% no era wabeeramu obumulumulu obwo tebubulamu okitegeera naye nga tulina okuba nti tulwana ffenna every time okuba nti tufightinga obwo okuba nga tubu ironinga out every time. Yes. Kale nga nkuta ekibuuzo ekisembayo ekibuuzo ekisembayo afande we are doing an interview please let us first naye afande nemba twali mpolampola bajja genda ketusooka tumale interview. Yes. Slowly, but don't be arrogant to people. Slow, they will go and they are leaving, but slowly. Not by force. Afande, not by force. You cool up your
We are doing an interview. We are in the middle of doing an interview. Let us first finish up, please. Fight to the other side. Kuvadde nga bagoba abantu nedda kati gamba kye baagala bo ndowooza weewaawo naye nga balina okuba nga bakikola in a very disciplined way. Gamba nti balina okuba nabo nga bafuna discipline abasirikale okugoba abantu in a very disciplined way, because nobody is fighting, nobody is doing anything wrong, no violence, so they should also calm down. Yeah.